mu byobufuzi ekiri ekalongo wero bade ekyomukisa tugezaako basemberera ku mikutu gyaffe bambeera mudde mu buddembe n'otulako n'olanoga bino biri waffe mu kweta Masaka ne twetaaga ettaffaali ku bigenda mu maaso wano waffe. Kakati Franka n'abatuuliriza mwenna nayogera lwe nali wano ngenda kwogera olwaleero ate era nja kuddamu njogere nti ekiseera kino tulina bye tulina okwogera n'ekiseera ekiwedde nga tukuba akalulu nga tuli mu kampeyini tulina bye twali tulina okwogera naye kaakati bye tulina okwogera buli lwoba ogenda okubyogera obuuza njagala ki omanyi omupiira buli lwegutandika muba mwagala kuteeba goolo ekibuuzo kigamba nti goolo yaffe eki akati mutabani wange agambye nti tujja kwogera twayogera tujja kwogera paka lunaafuna obwenkanya naye amateeka ga Uganda oba Uganda erina emitendera buli lwonyigirizibwa mwoyita naye nga bwe tugamba nti okufukamira kimu ku biweesa Katonda ekitiibwa naye ne bw'otuula osaba essaala Katonda n'agiwulira akati okwogera ennyo nga togoberedde mateeka gali Uganda ge yateekawo ne bw'oyogerera n'osuula enjuba n'enkeera n'okeera n'oyogera agamu ku mateeka wano Uganda ge yateekawo ng'omuntu anyigiriziddwa ga kukozesa mutendera gwa kooti buli lw'okozesa omutendera gwa kooti oba okozeseza omutendera oluguli ku mitendera egyo egikozesebwa mu Uganda okufuna obwenkanya wadde oluusi mu kooti ti naye mu kooti oyinza obutafunayo bwenkanya naye gwe mutendera ogwateekebwawo okufuna obwenkanya kyetuyinza okulaajanako nti kooti zifeeyo okuwa abantu obwenkanya ekyo kimu ekyokubiri tusobola tutya okumanya nti omuntu awangudde tusobola okumanya nti omuntu awangudde ng'akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde omuwanguzi ne bwe tukola tutya tetulinaawo kkubo ddala lisobola kumanya nti omuntu awangudde okuggyako akakiiko k'ebyokulonda nga kalangiridde omuwanguzi era nako osobola okukakyalenjinga ng'ogenze mu kooti. Are we together? Yes, Chairman Tulipena. Kakati bw'ogenda mu kooti osobola okukyalenjingirayo ebifulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda naye tewali nkola ndala ne bwe tunaayogera ne bwe tunaakola kyokujjawo nga tugamba nti ate bwe tumala okulonda ate tuteekewo akalulu akalala tubuuze abantu nti ani awangudde nga tumaze okulonda ate oteekewo akalulu akalala obuuze abantu nti ani awangudde bwe kitaba ekyo oba balangiridde bituufu oba babirangiridde nga bw'obyagala kasita balangirira oyo yabeera awangudde bw'otamatira ekyo ogenda mu kooti ekyo kimu ku bye tulina okutegeera bwe tutategeera ekyo tujja kusigala ng'eggwanga tulireka mu mbeera eringa abali mu mazzi ag'ekitaba gali awo gali stagnant tegatambula gayimiridde so kye tuyinza okukoleera kwe kugenda okutegeera nti akakiiko k'ebyokulonda kalangirira ono tiye muwanguzi ne tutandika okubuuza tuzzaako ki. Chairman, njagala mu ssaawa ey'okubiri atuwuliriza oli ku Lwasama njagala okutuukako ekibadde namba 4 buli lw'oyingira akalulu kano n'owulira nga toyiseemu nga tovuganyiziddwa kubanze kuwa kansala nayita musivuganyiziddwa naye buli lw'oyingira akalulu kano n'owulira ng'olina akuvuganya ekitutawaanya kwe kwewa ebitundu 10 ku 100 nti ogenda kuwangula kyokka ne gw'ovuganya naye nga naye agamba agenda kuwangula kakati awo wavaawo emitawaana minene nnyo kubanga temusobola kuwangula mwenna 2 oba 4 oba 5 nga bwe muli kalulu
wateekwa okubaawo omuntu omu awangula. Kati buli lw'oyingira akalulu weeweeyo ku bitundu ogambe nti wakiri ebitundu 6 ku 100 nja kuwangula, ebitundu 4 bajja kumpangula. Buli lwe bakuwangula okozesa ebitundu 4 bino okwekuŋŋaanya n'ofunayo 15 omwoyo ne gukkiriza ng'owezeza ebitundu 5 mu 5 nti bakuwangula. Mu kalulu okuwangula kubaamu ebintu bingi. Ekisooka owangula nga bakulangiridde ab'akakiiko k'ebyokulonda, kyekisibeera ku ntikko ya byonna. Naye okozesa emitendera mingi nnyo okuwangula. Ekimu ku byo omutendera ogusooka gw'okozesa okuwangula, onoonya akalulu. Ogenda mu bantu n'onoonya akalulu. Eky'omukisa omubi wano e Buganda buli gw'otuukako abajja kuwa naye w'otuukirawo nga waliwo eyayiseewo eggulo nga naye baamuwadde, naye nga buli akuwa alina akalulu kamu kaagabira mmwe mwenna abataano. Kakati eryo ekkubo erinoonya akalulu terikoma mu kugamba nti bajja kuwa, naye matiza n'abalonzi bye beetaaga. Ate abalonzi bye beetaaga si byebyo ekifo kye weesimbyemu. Mu mbeera eno gye tukyalimu mu Uganda tujja kugezaako bisomesa abantu baffe bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe ku kulonda, naye abalonzi bye beetaaga ate si byebyo ekifo kye weesimbyemu bye kikulagira okukola. Okugeza memba wa paalamenti agenda mu paalamenti kukola amateeka, naye bw'ajja kadaala asuubiza enguudo, asuubiza amasannyalaze, asuubira amazzi, asuubiza eddagala mu ddwaliro, ate ebyali badde bikolebwa chairman wa disitulikiti. Kakati n'osanga nti abalonzi baagala birala, naawe weesimbye mu birala. K'onywerera ku ebyo gwe by'oyagala nga abalonzi si bye baagala, ogudde. Kaakati kampogereze, Babirye Kabanda ye yalemera mu DP. N'osanga omuntu nga n'akalulu akalina nga kalonda Babirye Kabanda, nga mukazi oyo twali muwadde naye ekibiina mwali. Kati n'obuuza ti ekibiina n'omuntu bikwataganira wa mu kutegeerako kuweereza gwe ayagala obuweereza. Omusajja akalulu kagenze kumusuula ddalu, sorry to say this. Nempa abantu sola, nensimba amasannyalaze, nengula ebimotoka, nenjola kasasiro, nenfuna obulukamu bubiri busatu, bamubuze oba bakubi tebanzibye. Naye kalulu ogeza ebigambo ebiyitirivu wane buwama. Lwaki ye yalowooza nti ebyo abantu bye beetaaga era bye bagabirako akalulu. Naye ne yeerabirayo akatundu kano ak'akalulu akasembayo, emmaliriza. Byonna n'abikola era ekiri awo mu kayabwe, ekiri awo mu buwama. Batwokera musajja Nsibambi yakola ebintu bambi. Batandise dda ne kasasira abawunyirira, kati batandise okutegera ate ebimotoka babirengera bwe babipaakinze. Naye omusajja baamuwa obululu 3 ng'ettaala ya sola emu ya miliyoni 7 ng'ekibuga kirimu ettaala 215. Nindi batabirabe. Kakati ye kyeyerabira Nsibambi ku lunaku lw'okulonda emmaliriza. N'olwekyo bw'oba osaba akalulu ng'oyagala okuwangula, bintu bingi by'olina okulowoozaako, byonna olina okubirowoozaako. Tonoonya bunoonya kalulu n'okomaawo, onoonya abantu bye beetaaga biki, ekyo kikulu. Bw'omala okitegeera abantu baagala biki, n'okola ebyo bye baagala. Bw'omala okufuna akalulu n'oddayo eri n'oteesa amateeka ago amalungi, abantu tebagamanyi. Oli akugamba bugambe tukulonda naye kakati eka wange ne sukaali tewali nti atoyagala kalulu. Oli enkeera nga ajja n'ekkiro ya sukaali akumaze, naye nga kulonda teweesimbawo kugaba sukaali. So abantu baffe kye twagala bamanye ekisingamu obukulu, buli lwe mujja okuvuganya nga musukka mutegeere nti anaawangula ku mwenna ali atya, ali omu. Kakati ekyo kye kitutawaanya kubaawangulwa. Ate njagala mutegeere akalulu ka Uganda bwe kali. Twagala okuvumirira ebikolwa ebyo ebitulugunya abantu, n'okuba abantu, n'otta abantu, n'onyaga abantu, n'obabonyaabonya kubanga oyagala akalulu. Tubivumirira. Naye njagala otegeere nti omuntu bw'abirengera nga mu kubakwata mmwe 10 n'abateeka mu kkomera, ne babala akalulu nga mmwe 10 abaali kalwaniridde temuliiwo, ne bongeramu figa ey'e13 nefuuka 113. Gwe akakodyo kali mu byokulonda kuno, olina kulwana bulwanyi, tubivumirire kyokka tulwane nabyo tubiyiteko tuwangule.
bw'otandika okulowooza nti onoolwanirira ebyo nga mutabani wange bwe mpulira ayogera Ssenyonjo ng'akalulu kaggwa olwo olugendo lunene nnyo okusinga eyalwana olubereberye nga akalulu tekannakola ki tekannakubibwa. naye mu bino byonna twagala ki nti obululu bwe buggwa ffe abakulembeze twerabira obuvunaanyizibwa bwaffe eri abantu be tukulembera. Ekisooka okubakolera bye beetaaga akalulu bwe katuuka baleme okubanja bye batateekwa kufuna bye batateekwa kubanja. Ekyokubiri abantu tubabuulire nti akalulu si kakufa na kuwona. Mbadde mu politics wa wano noono abakulu bankozesezza okugenda okukola emirimu egy'enjawulo. Pulezidenti lwe yali wano bantuma Gomba nengenda okubaako emirimu gyenkole Gomba kubanga bwe yali ava wano yali gyalaga. Mbadde mu politics ono lunaku lw'okulonda nali ku mirimu emitongole mu kalulu era Akaayi nga ndi omwo. Era ono abadde anyumiza ebyali ekalungu kaluka ekalungu bwe kaggwa bansindikayo okubaako omulimu gwenkola kyovola simwanukudde kubanga nina ripooti ku nsonga eyo gye nawa bakama bange ekalungu. Kakati kyenjagala okugamba nti wakati mu mbeera eno akalulu kano bwe kaggwa tusigale nga tusomesa abantu baffe nti akalulu bwe kabaawo bino bikulu. Abantu balonze bakandidate nga ne mwobubuuza jjajjaawe wadde nnyina wadde kitaawe gye basangibwa tebamanyiiyo nga tebategeerayo naye ne babalonda ne bawangulira babayimba okukamala. N'obuuza nti ekyo ekitundu waali akulumirwako ki nga talinaayo na waluganda lwe. Naye nga bw'okibuulira abantu ekyo tebaagala nakuwulira. Ffe totubuulira tebetaaga kumanya. Myezi 6 nga akalulu kawedde gwe basanga ne bakubuuza naye wange ombaka waffe omuwuliza nga babuuza mazima. Kati tulina olugendo lunene lwe tulina okukola mu process ng'akalulu kano kawedde. Akalulu tekannaggwa. Lwaki tekannaggwa? Abantu baffe bingi bye bakyetaaga okumanya babitegeere bwe tugenda mu kulonda twanguyirwe. Ebyo byonna Ssenyonjo byayogera. Ate ayogera ebyali ekalungu bifu ebyo ayogerako busammambiro ku byali mu bitundu ebirala ebya Uganda. Ebintu ebikaabya amaziga ng'obiwulidde oba ng'obirabye nako bikaabya ggwe ng'omuntu noga eno Uganda weeraga. Ate akalulu kano kabadde kalala nnyo ku buli bwe tuzze tubeeramu nti abantu ne feesi ku luno babadde tebazikweka ng'oli feesi agijjayo n'agikulaganaga nikola kyokola. Gwe walinda kulaajana gwe nga Ssenyonjo walinda kulaajana nti kale maama Katonda ali balaba emisana n'ekiro. Nedda abasirikale bonna abaladisi bonna baali kusaidiye ng'okola ki? Bwe baba nga akalulu akayingira ng'eyo yembeera mwe bali mwakineutralizinga mutya? Mwanoonya balansi yakyo lwaki tebaali ku ggwe lwaki baali kwoli? Anti yalina ssente nnyingi wanoona ki ng'oli mwavu? Kubanga ebyo byonna okuggyako nga twogedde ebituufu abantu ne munyumirwa biwulira. Tulina okwetegekera okulwanyisa ebintu ebyo ng'akalulu tekannakola ki? Ng'akalulu tekannatuuka. Muwala wange annuma kubanga ng'atandika akalulu kano nakugana nina bye saagala kwogera namulabako kankozesa ekigambo nti yajja ewange muwala wange tukoledde emirimu mu NRM gyotasobola nakukkiriza naye okwewaayo obwewe n'atukwatira kadi eyo NRM nakyo tokiyita kitono. Kakati mu mbeera eyo bw'otandika omuyisa bw'otyo abawagizi bo bw'otandika obayisa bw'otyo oyagala omutamya ebyobufuzi Uganda ogitegekedde ki after today? Kubanga abo betutunuulira nga bannabyabufuzi abali mu Uganda after basenkungu kuba niwe tunalemerawo. Nakugamba wano ffe basenkungu ne betunagamba tetujja kuvaawo wetuli era tujja kugenda. Mwogedde oyogedde bonjogeddeko kukufa nogaa nsonyiwa saagala ofe biki okufa kyekimu ku byemanyi nti nteekwa obbikola. Nabagamba enjawulo yaabyo nti mwe mujja kunsooka naye nange nja kufa. Ate otidde ki? Mujja kunsooka naye nange nja kukola ki? Ojja genda. Ekyo buli omu abeere ng'akimanyi. Kakati kyembudde nkugamba nti bw'oba ekintu okimanyi nga gye kiri bwe kikugwako oba wakyetegekera muli mundaayo. Kakati bino ebintu bwe tuba situtegese baana bano bannakkeeyanja
ne tubatamya ebyobufuzi nga bakyali bwe bati ate oyagala bakulu ba Ssenkungu bwe babajja nga te Ssenkungu avuddewo. So tuteekwa okutegeera nga tuzanya ebyobufuzi bino nti n'ebitongole bino ebijjawo embeera enzibu etategeerekeka nga nabyo tubizimba, tuteekewo ekitongole ekizimba eggwanga eppya nti mu kulonda kwa 2031 era tunadda mu bantu kusamba bokisi, kuziyiwa eri, kubakuba miggo, kujjayo nkoni, kubakuba masasi. Tukoze ekyo obutabaawo tukyetegekedde. So mu Uganda eno mwe tuli, ekisooka President Museveni ekimu ku bye yaleeta bye yaggumiza, si bye yaleeta naye bye yaggumiza be bantu okubaleka okusinza nga bwe baagala. Bannaffe bano Pastor Serwadda ogambye His Eminence, saagala bitibwa byogera nyinza obisobya, bongera amaanyi mu kwegayirira Katonda kubanga lyekkuba erisinga byonna eggwanga okulijja mu mbeera enzibu okulitwala mu mbeera ennungi. Bannaffe bannaddiini abakkiriza mu masinzizo gonna, naye nga bwe nakugamba ate abamu bavudde mu kusaba Katonda nga bakozesa enjawulo eyo ate bagenze ku budaala nga balinga abagamba nti nabo Katonda yabavaamu takyabawulira. So tuddeyo buli muntu akola omulimu gwe. Bwe tutaakola ekigambo kyakwegayirira, nze mu kukkiriza kwange nzikiriza nti byonna bino tubyogera mu rediyo nzize. Katonda bw'asalawo nti Ssenkungu zikirira wano, nzikira buzikizi. Tewali kye muyinza kukola mmwe Katonda ng'asazeewo. So tukkirize nti bannaddiini baddeyo, amasheeke, babishopu, mu kanisa, mu kereziya, mu mizikiti, tulabe nti eggwanga lino liddayo mu buntu bulamu. Ffe abali mu Bwakabaka bwa Buganda tuddeyo mu kukuza omwana. Okukuza omwana alina empisa. Bino ono Ssenyonjo byayogera byakolebwa abantu ba myaka gye n'abalala obutamutuuka. Mwana muto myaka 4 tanagiweza. Naye abamu baali myaka 25 3 be baakola ebikolobero. Kubanga tuvudde mu kukubiriza abaana obulungi, tutandise okubaleka bafuuse ekigambo kankikozesa ensi entegeere, bafuuse emisambwa. Tebawa bakadde baabwe kitiibwa. Oli asanga kitaawo akuba mukube, akusanga kulaala obuuza kino akuvuma buvumi, batambula n'emiggo bawerekera yeesimbyewo ono, bagamba bwe tusanga bano tubasse. Kakati abo be baana be tukuzizza, be balimbya obufuzi, be baagala eggwanga lino. Kakati ekyo nakyo ffe abakuza abaana, ffe abazaala abaana, ffe abakuza abaana, tuddeyo tukuze abaana, tubasange nga baagala okukola. Nkubuulira nze natuuse wakasawa musanve zikiro, ntuuse wano mwe muli ku mulimu, rediyo yasuzeeko mukola, bali basuze bamenya mayumba. Kakati tusobola kukola ki mu nsi efaanana bwetyo? Otherwise nga nzizeeyo mu byobufuzi, kuba ate mbadde maze okuyingizaamu ebya Katonda, nga nzizeeyo mu byobufuzi, njagala kubagamba omuntu bw'amala okulangirirwa, engeri gye yalangirirwamu bw'eba mbi tugivumirire, naye ye mukulembeze waffe. Abeerawo. Ye mukulembeze aliwo. Mbiwulira yogedde wano Nameere biki mwenna muyinza okuba n'endowooza za njawulo ku Nameere mu kuwangula, kati yaliwo. Yaliwo. Kakati ebirala nange ngenda nguma. Togenda ng'oguma nga sinnava wano gumira ddala oyo MP. Nga sinnava wano gumira ddala oyo MP. Kakati buli alina ekizibu n'embeera enzibu gye twalaba, kubanga Nameere teyali buli wantu. Ebyakolebwa e Bukoto teyaliiyo, byakolebwa e Luvule teyaliiwo, byakolebwa mu Nakayiba teyaliiwo. Kakati bw'wabaawo ebyakolebwa ebikyamu tulwane n'okubitereeza. Bwe kiba nti omulamuzi yakola ensobi, Nameere teyali mu mazzi, oyinza okukkiriza nti osobola okutuula mu kkooti n'osala omusango n'osinga omulamuzi wa High Court. Bwe kiri? Kubanga wali ku kyalo kyammwe ng'omuvubuka akwata omukadde ne bamusikambula mu nnyumba, muvubuka ne yeegayirira, kakati ne bamuleeta mu maaso go. N'osala omusango ng'okkiriza nti gw'ogusalira ddala yaguzza, naye ng'omulamuzi Nakintu yaliyo. Yawulira bye mwogera nga nedda omuvubuka baleeta muleete ne bamuyingiza mu nnyumba y'omukadde, kusinziira ku bujulizi obuzza omuvubuka muyingize mu nju. Kubanga ye tiyakola ki? Teyaliyo. Kati gwe aba agusaze olw'okuba walabako oba osinze n'omulamuzi ogusala obulungi. Kakati kye nkugamba nti wano we tuli tugezeeko okukakasa nti ensi mwe tuli bwe tuba ng'oyo Katonda ye mubaka gw'atuwadde gwe bayita Aisha Ssekindi, ekyo tumale kukikkiriza. Ate Ssenyonjo akkiriza wano tife situgenda genda mu kooti. Bwe mati mugenda genda mu kooti mubeera ate beerufu nga tannava wano, nze nina kye sinnategeera, byonna byogedde ne mbitegeera.
kubanga munnyonnyozi mulungi byonna byogedde nembitegeera naye mwagala ki senyonyi kikyo buwandiika n'ekitabo kirina ne peeni mwagala ki wakati ng'osituka wano singa olina gw'osaba ali wano mwagala akole ki bakyuse byabakama akyuse langirire mulala mwagala abakuba abantu bagende mu kkooti bavunaanibwe nga temuwaabye emisango mwagala abalamuzi basale nga temunnawoza kakati mwagala ki kubanga balangirira iso sekindi ti gwe member wa para saawa eno ebigambo bino byonna ne press conference naki byonna mbiwulira ate nga n'ebinyonyolwa mpulira bituufu naye mwagala ki nze ndowooza tutegeke 2-3 tusabe n'obulamu obulamu tubusabe naye ngamba nabali babutusabire abalina okukola omulimu ogwo bapasita bareverani babishopu bafather babitusabire omukisa obulamu naye naffe tutegeere kyetwagala 2-3 tutambule nakke ya mwana muto ndaba mukama ajjamu obulamu tujja kuwangula akalulu akaddako naye Uganda tugireke tuleme gitabangula bino byempulire wasewungula ebirala bwe bibanga nabyo ddala weebiri nga bwe mpulidde oyogera mbadde mpulira nga nzija ebiri nga naye waliyo gwe tolaba nga abo babikutte bulungiko naye wamwe Masaka wali ababanja ne Masaka wali ababanja Masaka district naffe tubayambako okubanja naye manja yanjawulo ffe tubasabira sapule mukama abaanukule batuukirize ebigenderwa byabwe amina kakati ekibuuzo mmwe bwe bintu byaffe tubikwate mu mbeera etakumamu muliro nawulira wano nali naani wano otwalirwe nali wano agamba nkeretanyi ate kakati baamukubye baamulumbye ng'ate eri mulengera mu kaguli awoza gwakubba bitengi manya na kapeti na kapeti kakati nga tugamba oba kapeti zammwe ze zibaleetedde ebizibu oba kwekuba wano ng'olaba ekitundu okulonda kwaggwa tukyekumamu omuki omuliro tuwa abantu ebitiibwa kuba ne bonaagaana nze Ssenkungu ndi wano era kyendi kyekyo kyendi abamu bwe mbatuukako bombi Muzeeyi Ssenkungu abalala bampita senior chairman abalala bampitani ndi muweereza mu Kereziya kati ne bona oyagala otya tokyasobola kugamba nti Ssempijja talina contribution mu Uganda talina contribution mu Masaka Greater Masaka singa abantu ba Buganda twalinga ab'ebitundu ebirala Ssempijja kati singa munyweze oba ali mu kifo ki oba talina kifo kyali okulaba nti tufuuka abantu ab'eddoboozi erimu wano mu Central wano mu Greater Masaka nga tukozesa Ssempijja naye abaana bayingira byabufuzi baagala mukuba mwasa muto tebamanyi nti kwoyo kwe balina okuzimbira tunaddawa tunaakola ki esebo wewale nnyo mwami Peter Ssenkungu atuwuliriza oli ku impact si kubeera wenaremu abagundiivu yes zeiwanikole bambi ate naafa musajja mukulu ow'empisa kuba nkugambye yakolanga mu ofiisi omwo naye mu myaka gye gyekisa gyekikulu yali awezeza emyaka 7 naye omwana simanyi kyamutuukako oba tiyakula na kitaawe omwana oyo alina empisa ezitali za buntu bw'aba ayogera talina muntu gwawa kitiibwa bw'aba ayogera bubi bw'abeera mu bantu buli kaseera wakuma mu bantu muliro eyo nsobi nnene nnyo bwanika gy'alina ate sikyogera wano ku mpewo nti wenkireese naye n'okutuula naye ntudde naye era olundabanga gati gw'oli muzeeyi wange omwabeeranga ne muzeeyi wange kino mukirekera awo kati ng'omugana edda ebintu tebiggwa na kifuba n'olwekyo bwanika ebintu bwe bityo bwe bimutuukako situbimwagaliza naye alina okukyuka kubanga abantu ababadde obulungi bonna tebamaze kweyisa batyo okusobola okubeera obulungi kyokka neewuunyiza bw'oŋŋambye nti akyali mukomera kubanga ffe mukama yatuwa ekintu kimufa abamu oyinza n'okukolera omuntu ekintu yennyini gw'okikoledde n'okumanya n'atamanya n'omusanga gwe wakolera ekintu n'omuyamba ng'akuyisa bubi naye nga tamanyi nti wamukolera ekigambo nze nasituse ne ngenda ku poliisi era bwanika tamanyi oba era saali kyogedde kubanga ffe bwe tuba twogera naddala mu biseera bino ebyekisiibo kono kyakozedde tuyeetaaga kukimanyi naye nagenze ku poliisi nenjogera n'abapoliisi nawe baŋŋambye omusajja bw'ati omuvubuka bw'ati ali wano naga nti kituufu ekyo nno kyenkugamba kiyisizaawo ewiiki oyogera wiiki emu naye ensonga z'omwana oyo ndowooza zisusse mu wiiki kakati
bwe ntuukayo nendaba omukulu gwe saagala kwogera linnya nanga nti etubadde tukyali naye amuvunaana yazze wano n'amwetonderera yakkiriza okumusonyiwa kyeye statement y'omukulu ali ku poliisi awo era ndowooza bwe nfuluma wano bw'aba mwali ngenda mubuuza nti omwana akyali mukomera kuba statement gyeyakola yaŋŋamba nti eyabadde amuvunaana yazze omwana ne tumuwa n'amwetondera akyaliyo yakozesa ekigambo kino omukulu wa poliisi awo for the first time yamusonyiye ng'alinga tasonyiwaga ku muntu leero oyo yamukoze eki yamudiddemu kati nze nemanya nti kiwedde so bw'aba akyalimu ffe tuleka amateeka ne gakola ogwako naye nga amateeka tegateekwa kunyigiriza buli omu gakole nga bwe galina okukola ki bwe buba nga obujulizi bubuze ng'oli bamuyita akole statement abuze ekiriwo okuwa mwana bondi ate muzaale wa wano bamuwe bondi oli bw'ali agala najja n'akola statement ne bazuula ngo n'alina omusango bamutwale mu kkooti ate ekyo tuyitaga kinyonyola poliisi kubanga poliisi ekimanyi so ekyo ndowooza nze bwe nti bwe mbadde nkimanyi naye ne bwanika tamanyi tinamugobereddeko kakati ate era bw'oyogera nti wamugoberedde abantu ganti olaba Senkungu bwagoberera abanupu abwagoberera abopposition kakati olumu kyetuva tutabyogera ne kakati oyo omwana ffe tumuzaala taata we yakola mu ofisi yo ne bwati sinakyo kyokka ne bwanaaba n'emisango giti asigala yewa mwana waffe azaala ekibi akiwonge ate n'okola kyasigala ye mwana waffe nga bwe tumunyonyola okubeera mu layini y'abantu abategeevu tituyinza ate kumuleka kubonaabona kakati kino kyogambye ekya pate njagala babuulira kyenayogera wali okuggyako wano e Buganda nga Katonda atusaasidde netulina nnyo emitima emibi ekokobereza lyangobya lyayogerako naye omuntu gw'osiiba naye gw'osula naye bwakulengera ng'ogenda kufuna akuwa ekyemisana amugamba bugambe yo nsanze sowaani ejjudde bweti amaze okulya mazima naye ng'enjala ekutta naye era nga tayagala olya emmere abantu tubibalabyeko buyitirivu era nze naga nti obanze wano nagwawo bugwi abantu nga mulina nnyo emitima embi aba wano okuggyako nze ninga agamba nti wano nagwawo bugwi naye abantu nakugamba wano gwe bwekumbula abantu bali mu western kokwata ku muntu waabwe basitukirayo maama nnyabo bagenda nekanga balina olulimi twakihanga twabiganye bagenda bonna lutalo bonna lumu n'enkoni ne batuula wansi nkugambye wano bwe baddeeka nga waliyo okuzimba kanisa nga waliyo okuzimba musikiti olengera Besigye Mbabazi Rugunda Tumukunde nga batudde wamu bali mu kukuza ebitundu byabwe Mwami Senkungu tugende wala ekyokulabirako ekyenkukunala yali speaker parliament bwe yafa omugenzi Olanya Nobert Mawi yakulemberamu enteekateeka y'okuziikibwawo gamba kulembera basi tukawano nga babagambye nti aliko kikuba mukono bali nnyo ennyonyi speed bonna ne badduka bagende balabe munnaabwe wano ewaffe luba lutalo kakati lwaki ndeese ekyo bw'otunuulira ekyalemezza pate kikwewuunyisa abakulembedde okuvuma ne be bakulembedde okuvuma bonna baali banne ba Kasolo baali bavuma Kasolo kakati olwaleero be bali mu lutalo beegabanyizza bano bavuma bano bavumwa bennyini entalo zaabwe ziri nnyo mutendera ogwo zitutuusiza n'okuswala kubanga kino ekyabadde okuswala kwennyini wano omuntu bw'afa okuggyako ng'ebikolwa bye ebikolobero bye bibadde bya mulwatu naye buli asituka okumwogerako mu kuziika tufiiriddwa nnyo omuntu ono abadde mu kusima entaana muyitirivu abadde bw'anywa tavuma muntu ne bw'atamiira n'agwa ku kkubo yeesitulawo eka era ng'ebyo bye basobola okwogerako naye era babikyusa babyogere bulungi naye omuntu n'atukolera wano nga wa poliisi n'omuwulira nti yetugume najja atuweerereza wano ne bamuwa transfer kuba oyogera ki nti bamugobye ng'ate otegedde yes deputy commandant anti-stock something kakati gwate omuntu oyo n'otategeera nti katumwebaze ng'omuntu gwe Senkungu tokolanga ku nsobi webwekumbula tosobya kakati bw'aba alina bye yakola ebitatambula bulungi ekyo kitugaana okumugamba thank you tambula bulungi ekyo nakyo kituleeta ku mpewo za buli muntu tukola olutalo tajja gikola patete tujja gikola ye yali agyekolera naye abantu ne batandika olwo olutalo olulabaga olutono lunene
nerutegeeza bingi munda nti abantu abamu bali mu kulwana entalo zitalabanga naye bebeesiikuulira bali eyo ngabo babadde bonoona bannaabo waggulu neyo gye balwanira bonoona bannaabo ne boogera ku basenkungu ebigambo kakati batuusa bibaga bannaye ekifo kyange kigenda kunfa bannaye sinyinza obutaddamu kufuna bwaminisita bannaye nze kakati nfudde naye nga bebeetandikira olugendo lwe balimu kaakati ate olugendo olwo tirumba NRM bokka kuba kakati kuno okukaayana okulabamu NRM kituufu naye tirulimu NRM mokka olugendo olwo gye luli ne mu bibiina ebirala byonna gwe kakati olowooza entalo z'abano basawuya bannalubowa bakungaani olutalo lwa bedi bannamayanja olwo luli mu gavumenti lwabwe bennyini buli omu tayagala munnaabeere n'amaanyi buli omu ayagala kugwa munne mu bulago n'atalina bwoli nze kimu ku bisinze kambabuuliremu abawuliriza naawe bwekumbula mbabuuliriremu ekisinza okuntamu ebyobufuzi bya wano n'obutabitegeera ye muntu atalina nakyana ali awaka okukwasamiza akamwa gwe senkungu akufuna nakuyisamu mbweggaali n'obuuza kati nakwegulira kitole kya sabbuuni omuti gwa sabbuuni akyasalako kitole mu dduuka gabampeyo ekitole ky'ebitaano naye nakuyisa mu kamwa katalina kyali ebimu mumubiraba nga bye tutwala nga ebyokusaaga naye titubitwala nga byakusaaga abantu abamu n'omuvubuka ono wekyanamukaka eyagwa gubadde oyogera kati siyinza mumalirako biseera okugjako okusaba abantu bamutwale mu ddwaliro bamukebere oba omutwe mulamu siyina kira kyenyinza kusaba because abantu beetaaga okutegeera nze mu kampeyini zino zonna eziwedde sirinnye mulaale ya muntu kebe ya kansala wa Gombolola nakugamba olaba Saalimu ya Museveni bwekyali kakati gwe otandika otya okulowooza gwe atalina kyoli nti abantu bwe bakulaba nti omutwe gwakutabuka tebakulonda ti ate senkungu mbwagenda mu kifo ky'okumalira yozayoza wanuupu eyamuwangula bamuyitaani oba musawo bulungu amita bulungu obukunda awo kamuziira kyanamukaka omanyina nti mulala owangulwa otya omuntu bw'atya kuwangula atya nali simumanyi namumanya bulungu nange simumanyi nja kumutegeera nja kumunoonya ate nja kumunoonya ngenda kumunoonya kakati kankubuulire nina emmotoka yange yaddabo kabi ngimanyi eri ogimanyi ngenda gijjako akatundu baali emabega ngule embuzi ngisibeko emabega esebo oŋŋambye abeerawa kyana mukunda awo musawo bulungu ate bwe naayita eno tebajja kundaba kakati ngenda kuyita nkuke bwe nti n'embuzi yange kupika nga ngenda mbuuza bulungu gy'abeera muyozeyoze bulungu afunye embuzi bulungu banaye opaako bambuuza nyimireko ekyanamukakawo mbabuuze bane mundagirire erigende wani kuba kyayagala nkole naye saagala titukyali mu levo ey'abo abaana titukyali mu eyo levo naye kakati otunulira omuntu abo be bali wano e Buganda be baagala okutegerera Buganda bebaagala okutegerera Masaka tamanyina waasula tamanyina abuula n'agala ti oba lino lye ligenda eka so tulina okutegeera nti ensi mwe tuli erina ebyayo oba baalonda batya oba baalonda biki oba babagambanga batya ebyo byabwe senkungu sikyasobola kweteekamu ebyo so kyenjagala okugamba nti wano bwe tuteeveemu mutuno ogwo kati RPC mulamba nze nali chairman w'akakiiko akasiibula omuntu gwe bayita bamusedde bwambale RPC ofisi yange yali wano wansi wenyini yali yampa wano ku kalina nga ye abeera waggulu nga bwe tubeera abantu ne batuwa ssente nga ndi ne Katumba oyo ku lukiiko ndi ne Town Clerk yagenda bwe twali wano ku lukiiko ndi ne Saala era oyo Saala yaliko Saala tuyogera nga Nakyanzi nga ndikule Saala Town Clerk kati mutegedde yali wanyendo mukulu kakati abantu ne batuwa ssente mpitirivu bwe batuwa ssente nnyingi ne tufunako ne ssente ne tugenda mu bondi ne tugula 10 mu kiseera ekyo ze zaali eziriwo ne mpate ne tugikolera ku zebra n'enkwata ebisumuluzo ne mugandi muzeeyi weebale eyo nga tuzimba omutima gwa Masaka kati abantu ebyo byonna babiyubuluza twali badde wano abantu ababadde batuweereza nga bamemba ba paalamenti abagudde twatandise eddo bategeka okutandikira kuba Geoffrey Lutayeeri bampalanyi bano bonna babeedi bampalanyi nga tutandise okugamba bannaffe tubayozaayoza tya okubeebaza obuweereza bwe babaddemu
tuli mu ndowooza z'ebyobufuzi ezitalina gye zitutwala. Mundamye. Hampuliriza ekyoto ky'abataka